Ekiroto kya Diamond Platinum kituukiridde. Bw'asisinkanye Big Size Bebe Cool n'amukwatako mu bugalo. Nabagamba nti Bebe Cool is one of the exports Uganda zerina. Ebimu ku by'obulambuzi, ebimu ku by'amagendo, ebimu ku by'obugagga. Diamond ebiroto byo bituukiridde bw'akutte Bebe Cool mu ngalo. Waliwo ono gwe tutannajja mu kooti. Baamuwadde obusente okuyita Bebe Cool boy mu maaso ga Diamond Platinum. Alex Muanji kana kaseera wandibadde very cool and simple, wandibadde okola empisa nnyo okulaba nti omusajja akwatibwa ekisa aleme Diamond Platinum, ladies and gentlemen. Yeah, good to have you. And then our man, our boy, it was intended okuyita Bebe Cool boy. Kati ku musango gwa copyright ogaseko ogw'okulya enguzi. You're trying to demoralize an international artist. Olwokuba Diamond Platinum akuwoba obusho obukola flop. Nkubuulira ogw'omukisa gw'ofunye okusisinkana Big Size nga wamunoonya obwedda yakuma attention. Obadde ogukozesa okuba amavi n'osaba ne Diamond akwetonderereko omusajja akusonyiwe. Naye ate ku copyright misuse oyongeddeko akamanyiiro k'okulya enguzi omanyire omusajja mu maaso ga upcoming mbu boy. Omusajja agenda kuzeeka nungu ng'oli ku tukutuku. Agenda kutunza obubwo bwonna kuba ne simpase entono ebaddewo gimazeewo. Aga Katonda mugulu sikyaddamu kwogera na Bebe Cool akusonyiwe. Oba akutunza n'ekyangwe kakikutunze paka akamanyiro kana akugwamu Alex Muhanji. Toyinza kuyita Bebe Cool boy mu maaso ga upcoming artist we Tanzania. Nkubuulira ogenda kuddeeka nungu ng'oli ku tukutuku. Toyinza kumanyira mwana wa Hamba Heart Foundation gwe. Wandibadde wampisa nnyo mu kaseera kano kubanga omusajja agenda kutunza obubwo. N'otagattagatta misango. Nkulabye ng'oyintendinga okussa Bebe Cool wansi. Naye nze singa mbadde kumpi awo obadde tovaawo. Abaayola emisege okuba we mulira mu 7 wenjogerera gibatuddemu. Bobi Wine wayola emisege abantu abadduka mu Uganda nga bali ku misango gya kuleepinga abantu. Wumalu Kisekka waleepinga jjajjaawo n'oddukire South Africa. Muli ku misango gya kukwata bwana mwerimbise mu struggle. Muwe mulabuli omu. Nabagamba wano teriyo struggle yonna mu nsi yonna wadde mu byafaayo yali ekulembeddwa bawemuzi ne succeeding. Bamaliriza n'abakulembera bamulidde. Kati kye baliko. Tunuulira abasajja Museveni be yajja nabo. Gwe Museveni gwe muyita fala. Ba professor be bali mu struggle ye. Ba dokita abantu abuvunaanyizibwa be baleeta enkyukakyuka gye mujjawo kati. Tunuulira abaleeta enkyukakyuka gye mujjawo namwe abaleeta enkyukakyuka. Gwe mu bantu bonna abakwetoolodde Bobi Wine ba Eddie Mutwe bogenda okulira olwanirira ba Machete simanyi nnuwa Mutwe simanyi baani abantu abasige ba kifeesi b'oku kyalo mube baleetera bana Uganda enkyukakyuka kati kabakuwemule bategeere kabakuwemule bawulire kabakuwemule gwe yabawa importance nga buli gwe wasanga ngono asinga ofono pondo ono asinga minister wa Museveni kati obawulira odira omuntu eyadduka kuno gw'okuleepinga jjajjaawe omuwe importance kati omuwulira struggle mwaji kulembezesa bajega kuwemula bantu kati bakaba kuwemule na bakugamba wano bajja kuwemula buli omwaggweyo batandike family yo batandike abaana bo batandike mukyalawo bamalirize nga nawe bakuwemudde kati kye baliko basookera ku Nyanzi mutabani wammwe babo Eddie yawe kati bali mulopu nawe bagenda kumaliriza nga bakuwemudde gwe yaboola tetulina kya kukolera leka bakuwemule kubanga bawemulanga abalala ng'okiyita ky'amakulu ngoloze wote bajja omubi aba mubi. Nze nkubuulira ekiso kitemeno neeno emisege gwe yajola leka gikuwemule totuleekaanira ayagala okugenda ebweru wandiike namba z'essimu ewafa akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Dubai yatuwadde emikise gy'abaana abalenzi n'abawala mugenda kuba mukola ku bisaawe bya nnyonyi nga bakiriina salala ali $1,300,000 bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba. Okola essaawa 8 buli lunaku bakuwa olunaku olw'okuwummula contract ya myaka 2 era nga totunoonyaako ku nooti 7 oba nooti 7 ogenda kuba omufuna butereevu. Nze Calvin Kayanja president w'abankuba kyeyo. Ebulaya bw'oleeta omuzannyo nga tukudiiringa naawe ku ground gyali kati nga tuli wano ne Hajjati neka kwetanezo lowooza muganda nge zikolemu ki kati olusooka sooka omwetegereze ayinza okuba ameketa amanyi ekiro omanye ova muweerigo tobimanyi ebyekampala nze akoddeyo natwala omwana nga mwesunze omwana nga afuluta nga mmotoka ne mulekawo kati nakosa kwakwetegereza
Oluddako lwakulaba bwakeera Namukasa afaanana atya ng'akedde ku makya. Ekyo kintu kikulu nnyo. Kuba kati ononye munone weetegeke kunona ne yeekolako njagala omulabeko nga bwakatya. Tanna n'aba maaso tannakola ky'omukwata offside. Bwakeera ku makya abuuza ku mwami. Amubuuza ky'anaalya onoomusooka ozuukuka oba anaakusooka. Ebyo ebintu bikulu. Kuba ne wooba okoolya otya ne oba amuwadde raawundi 12 alina okusooka ozuukuka. Kuza alina okutegekera ku matya. Okitegeera kati olunaku olw'okutandikawo ku ngeri y'entalo yombayombamu wejjejjeko wayo olabe oyinza omulanga Kimbiri agamba nze ŋŋenda nja kwetwala ng'omanya oyo si waifu matiriyo tobeera muhane munu n'otayombamu osobola n'okugalulamu ku luyi n'olaba akuddiza oyinza okugalula Namukasa tekalijja kunayirigireka kuba teke okitegeera ankoddeyo kuba obudde olina butono olina okuddayo okole. Ekituufu ekyo. Yes, kati ebbanga ly'olina ly'olina okwetegerezaamu omuntu oyo. Bameka abakuba essimu. Waliyo omukazi abeera ku ssimu ng'atudde wano naye ng'akaama kaayogera naye mwennyini takawulira. Okitegeera? N'anyiga essimu ng'ali bw'ati naye nga naye mwennyini n'oba oteekayo omutoto ogiraba ne weebuuza y'agiraba atya n'agikendeeza layiti n'ebulirayo ddala. Ono Kasuku yantawaanya naye nga Kasuku akutawaanya ta ssaawa 9 gwa kiro. Okitegeera ankoddeyo. You have to be careful with Namukasa ffe tuwadde nga tumulaba wano. Muyaye ng'amagulu amaaso. But Namukasa muntu mulungi just kyemwagalako ali so honest ali open mukwano gunyo kati abiduduma kati nganze waba yagala okwogera ekintu akyogera waliwo byayogera ne bimwokya naye Namukasa lekerawo okwetonda stop apologizing on internet we don't apologize you lose credibility. Omuntu bwakusinga mugambe kati kale wansinze biwedde naye si sorry. Ogamba otya? Bulungi ogamba otya? Emikolo tugenda bayita emirala tolaba? Tugenda bayitayo ku mikolo emirala. Ati kati leero tuzze twagala obbalaga twagala okubalaga wagenda okubeera bagiyita batya honeymoon. Yvonne wano wali ozzeewokko. Najjayo ddi?